Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku nkuto gwa There Is Still Hope tubagala nnyo bali ku mugwanga Uganda namwe bali mutala wa mayanja bali kubanga ate mutugoberera kama tukwebaza olw'olunaku olwaleero kitibwa kishona amatendo twaliza omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tusabidde amina era amina ddala. Kale olunaku olwaleero kyonga gye tugenda okwogerako eri sensitive nnyo abadde ne mukwano gwange yabadde aba mu zi campaign zaabwe ezo ni yayagala nnyo ebyobufuzi toyatuuse naŋŋampa ku mazzi nnyo nti ndi bubi nga ate kiki babawadde emmere njereere tebatuwadde emmere tekuli mazzi ne mbaako okulawula kwe muwa ndaba nga kujja kugasa ffenna aba There Is Still Hope bali tuli mu biseera ebyobufuzi nga bikutta akati mu ggwanga Uganda mpaka tewali kyosobola kwogerako okuleka politics ali kugenda mu maaso okwetoola eggwanga lyonna okuva waggulu paka ku wansi ku local level. Kakati gye buvudde bajja buva mbagamba nti saawa zino teri gavumenti wansi w'enjuba kisaani nga tazirinamu mukono kyo tekisoboka ate tekiriiyo bonna bannabyabufuzi n'abaali abalungi bonna yamala ddo bakola kutinga. Kakati okwesimbawo kugenda mu maaso okunoonya akalulu kugenda mu maaso okwetoola eggwanga yonna ne muwanga amalala si Uganda yokka. Naye nkubuulire nti mubamu mu beesimbyewo beebo abaagenda abalina enkolagana ne sitaani okitegeera bagenda nga baagala favor baagala victory obuwanguzi ate okuba sitaani toli muyaayi nti ne munaagenda munaana nga muna mwesimbyewo ku kifo kimu tasobola kugamba nti oli yazze mwenna abaaniriza kati asinga okuwaayo saddaaka kuba yikwakolera musaayi asinga okuwaayo omusaayi omungi oyo gwagenda okukola ki oyo gwagenda okuba nga ate ayambako okuwangula ekifo ekyo. Kati edda manye twogera ku saddaaka mumanyi nti edda bakwata omuntu namusaako omuntu ne balembeka omusaayi ebyo mumanyi era akubule nti ennaku zino ebintu bikyuseemu sitaani akyusiza mu nkuba ye nse zino omuntu asobola saddaaka abantu abeera 10 ne mutategeera ne mutategeerako wadde nga bawaddeyo. Kati agamu ku kakodyo abo bannabyabufuzi ke bakozesa okukola bijjulo era tomala galyalya ku kijjulo kya munnabyabufuzi kankubuli ogenda kukola nga saddaaka yayitemu ino abaana baba bakuba emiranga eri nga musanyufu nti kikoze okitegeera nti ate oluusi muyinza n'obutategeera nti abantu bajja kujja balye baddeyo diniyuddeyo wayitewo weeks 2-3 yobamuba mubude mu bitundu byanjawulo oli wano Jinja onomanya ekifo ekigudde Pakwach onomanya ekigudde Mbalala at the same time no people die every day nga tomanyi bala ne mu district mwoli abantu bafa naye nga tomanyi. Kakati bannabyabufuzi bakozesa nnyo akakodyo ak'emmere ebijjulo ne bakutwalirako emmeeme abantu mpitirivu nze nkubuulira damukono we muwonize mugala toddayo okuwagira genda siwali buzibu kubanga oba olina omuntu gwowagira tewaliwo buzibu naye ekyokulyalya tambulangamu ne sente zo buli ebyokunywa ku dduuka naye tomala galyalya muganda wange ogenda kulya byotaasobole. Naye ate oluusi abantu basaasira kubanga embeera gye tulimu mbi nnyo kubanga omuntu alaba omuceere n'ennyama abadde agenda osuula enjala oba abadde alinamu 2000 agagula akawunga eba sevingi
talina ngeri gyayinza kugaana eyo mmere. Ate Sani kye yakola kwe kusooka okwavuwaza. Nabagamba New World Order Program strategy yatandika dda kusooka kwavuwaza mawanga na bannansi nti ye agenda okujja okuyita mu muntu we yenna ng'alina kyaleese amaliba nga tewaliwo omusobola kugaanira wadde n'omulundi n'ogwo buvunama. Kubanga embeera abasanga embeera yeetaagira ddala buyambi. Kakati kino teri agenda nakiwuliriza kubanga omulaga leka. Naye gwe alabira ewala mu nsi ey'omwoyo kankubulire tunaagenda omumalako eno political arena gye tulimu political climate gye tulimu. Abantu abanaaba bafudde, abanaaba bawongeddwa ewa sitaani bajja kuba bayitirivu. Manyi mu mawanga mubeeramu obwegugungo kugeza oba Tanzania nti abantu baga abantu ng'ana bafudde oba eggwanga lyonna abo be balabyeko physically that death. Leka wali abantu abafa spiritual nti olina afuna ekirwadde ekiri spiritual nekimanifestinga in the physical way n'ajjanjaba n'atunda buli kimu nekiggwawo n'afa. Kati omuntu oyo kizibu tojja nategeera nti munnabyabufuzi yamusaddaase kujja gamba yafudde bibi kijja gwamukwataano n'akaaba kyo nemugula tewalina kyebalaba. Mubiri bigendereza mmwe nga muli emmere z'okukampeyini nga muli mu bijjulo naddala mu byalo ebyo bategekayo omuziki baguyita muziki. Tonale bwe yataddewo wana omuziki kiro kyonna ekyo kifo asooka kiwaayo abalesa omuziki babe akati tekugenda kubula bagenda kwekuba macupa bwetta bavubuka b'effujjo nti effujjo eryo oluusi libeera forced by some forces nti naye abatamanyi kiki kimwambadde katono kati nga macupa nga bakolaki abagana n'enjala eziga bagenda nazo kati yono onale baba afunyeemu abafunyiddemu ddala nnyo. So bali mwegendereze bakyabani bamukubyalo bagenda tegeka emmere babayite mulye bababule bagenda bakolera ni muganda wange emmere ey'amanero si wano gyakuwadde olina okubeeramu amagezi. Emmere basooka gisaddaakira manya basooka giwongayo yongamba kyamani abafumbi bajja nibi bajeete kyamani mera jeeta mu motoka bafumbi baveeri ugambo kakubulire abafumbi babeera nga abamanyi nga bali connected ngira abakolera obwakabaka obwo kati wamugamba fumba emmere omufumbi abamanyi kikyateekeddwa okubanga abalunga osegera abalunga mwena mubenga temukyatege. Let me tell you oba olimu akategeera ng'olina ne muntu osobola okulabula ezo emmere z'abakansala ze bategekategeka ezo S5 simanyi S1 Ssentebe emmere gyazunza kankubuulire gyesonyiwe ojja kwagala okuwonya enjala ey'akaseera obuseera naye otookomeekereze nga ofunye ekizibu eky'amaanyi. Bannabyabufuzi mbamanyi kuba nali eyo almost bonna bali eyo bonna. So mulaba balo simanyi motoka ya mukoje simanyi yavudde ku motoka nagwa simanyi bali bekalakasa accidentally police demukube sasa ebyo abo be mulaba naye people who die behind the scene abantu abafa nga teri amanyi bayitirivu. I want to tell you nti mwe ono munnabyabufuzi asobola okukola contract ne sitaani nagamba nkubulire kasita mpitamu emyaka egisooka 2 buli gwe nawa kino yali nkwaso agenda kufa buli gwe nawa kino bwe yalya ku kijjulo oluusi kiyinza obutatuukawo that very time
okusinziira contract gye bakoze ne bamulangirira n'ebya campaign nebikoma n'abanga awataaliwo campaigns ate buli omu ng'ali ku bibye atandika onogoka omu ku omu bikira aba yakikola mu ndagaano owuuta omuceere oli ebifiini bakuwa amazzi simanyi soda n'olya naye nga bamulwambeera abo bamanyi amazima abamu bamanyi tebagaana bbirya naye bambi embeera esobola okuwaliriza n'okkiriza oba n'okola ekintu kyotateekeddwa kuba ng'okola so mubeere beegendereza nabannabyabufuzi ze mbabuulira bajja balina deep root bwakabaka obw'ekizikiza okwetooloola ensi yonna si mu ggwanga Uganda mwokka okwetooloola ensi yonna ebyo bye bagaba emmere kankubuulire tabagabala kuba ssente babalumiriddwa enjala ebaluma kankubuulire anoonya myoyo kubanga gy'okoma gwe okufuna emyoyo emingi sitaani gyagenda okukoma okukwatirako mbu okitegedde kati olina okukola buli strategy yonna ate ey'okulya eyo bebakolera nnyo nti aba agenda kufuna thousands of people bagenda kulya batonda bajja kubeeramu amagezi gali naye emmere eno asooke gisabire bannabyabufuzi saawa zino bannabyabufuzi buli kimu akikola oba ssaba aliyingira oba kereziya agiyingira oba omuzikiti aguyingira oba kanisa saawa zino bo kati bali mu nsi zaabwe bakola ebibayisaawo abamu bagenda wayo baana baabwe abamu bagenda wayo barelatives baabwe abamu bagenda wayo mikwano gyabwe nfanfe kaka ate gwe gwasanze eyo simanyiwa district zenaleere azikola campaign babakitakulunge nawe n'okikkiriza nawe n'okikkiriza ate abeera lunaku lumu aveeyo birakudamu mulaba tasobola kudda ayinza kuba oli awo ate enkeera wajjewo omulala naye olye buli ajja olya banaye kibagana kulya mulye kibagana nti abo ba sente mugaane mukwate kusinziira kukwagalako naye mumanye muganda agamba nti lyakamanye ng'akoza n'owaki newebbwa wanaalikwata wali toyomba bw'ate bakyokwata mumabwa wategedde nti agalina ekigambo ekimu kimala omugezigezi okutegeera nsobole otegedde tumala galyalya abasajja bukodyo meme musaayi saddaaka ngawe politics kati bwelwaki bagamba zedategeera very evil sitaani yayonona buli system ya politics. You have to kill, you have to sacrifice. So mwegendereze ddala mmwe abalina bemuwagira kiba kisoboka ako kati atisi katoninyirako oyingira mulya beeramu n'ekyetaano kyekisatu gera ng'on'omuntu bw'ojjana gy'alaga naye ezo zimeezi babaleetera ezo babalunga kyente bajyabafumbira emimonde asala ekibuzi okitegedde ng'olya ennyama naye nga tomanyi ennyama eyo evuddewa kumbe embuzi yagisadda yagiwadde sitaani kakati ennyama gy'abaleetedde yakedde musaddaakira embuzi agamba waate mukulu naye ennyama nawe kati genda ogigabula abo nemulya ennyama kati agamba nti kakati tugenda campaigninga nnaku mmeka nti nnaku 5 nagula ente za 5 wanagula embuzi gaaga naye buli kungenda saddaakira sitaani embuzi egi n'ennyama gyengenda ogabira abantu point of contact nfuniraawo nabo bengenda okuba nga ate nkolaki mpa omukulu awutemu kubanga oli akoma bukomi ku musaayi gwa mbuzi agaana ogw'abantu kati kali kabanga katege banywebwa gy'aba ateza abantu. So ate ebiri mawanga gonna kankubulire mawanga gonna si wano mu ggwanga Uganda
wonna katomala galya mmere ku kampeyini oba ku laale zonna ez'abaana byabufuzi ku mutendera gwonna uganange ogenda kulya ebintu bandoga ndaba ebinywa buto bentambula oba nga teri wadde nabalira tevuze bawayiriza nga oluusi teri wadde sometimes it's true nga teri naye ebyo byogenda olyankuza olinaja n'oli olya buli kimu because you think you are saving ezo badde ogenda okulyamu ozifune oziterese ugalanga oyinza otereka 5 ezo naye nga kye bakugjeeko nga tekirina na muwendo nga tekirina price omuwendo gwakyo munene nnyo era nnyo ddala. So twegendereze mukana akaseera ke tulimu political environment ereme kuswapinga ereme kutwala era mugezigezi gamba ebyo abalaba mu mwoyo bo bakoze ki babirabye manyi Uganda ate bategeera ni opposite we omulungi ye mubi omubi ye mulungi zibasobera kale gamba Yesu nkwebaza olwaleero kubanga onkumi nga nkyali mulamu obulamu bwange obeera omulokozera mukama waabwo musasiro obutali butuukirivu bwange ninyika mulagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda musabidde amiina. Kale ndoza kanetolemuko katono nkyalina bingi nnyo byetulina okuba nga kyetwogerako mu studio mbadde munzekka olunaku olwaleero bageza kiro ekirungi musole bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.